no eyo process kati tekyayamba Dr. Besigye mu mateeka njagala nnyo abatuuliza mutegeere nti kibi nnyo omuntu okufiira mu kkomera naddala nga kooti temusaliranga musango nti gwamusinze abantu bonna mu Uganda nga mutwalidde ne Dr. Besigye batwalibwa nti tewaliwo aziza musango okujja kooti beesalidde ngigutyemudde munnamagye bw'agamba nti muyinza mutya okutendeka abavubuka kati bagenda kutuuka ekiseera bo bennyini aba gavumenti bakole uniform eza NUP bo bennyini bakole ebikolobero twababuulira bajja kuyiika mu katale batwale ebintu by'abantu mu uniform ezo kubanga okutandika kati okwewakana nti CFA eyo campaign ejja kuba nayo nzibu okutuusa okumatiza abantu nti sibe bakikoze kyoyina okumanya government efunye justification okuyingiza amagye mu kalulu justification okuyingiza police mu bukuumi yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen Puliza 103.3 Radio 4 Ensunsu 10 tonyezawo musamu Radio 7 era akarabye kubukama bwa Kabarega ne 10 mu bbiri umuzawo musamu Radio 8 Radio Ewoma Radio y'abannabuddu radio y'abannamasaka bahonole bombidde bano abasomo kalwera ekintu kakati twakibasembereza mubale kutugoberera era nga bulijjo bulunaku olwokubiri honorable ate dokita ate council tuba naye mukasera tusinga okumwetaagira ng'ensonga z'amateeka zirinye enkadago honorable bannamateeka bwe mutuvuga speed nyawo gwe nalayo mukama wammwe yagambye akakati obukulembeze buli Rwanda jaddukanyiriza omulimu naye ensonga zimuseekeza wano kibonerezo sababuze ku bannayuganda sebo bannayuganda banaye abatuuliriza nsanyuse nnyo okulaba nga mukama atusobozesezza okudda mutuuliziganye nebaza nnyo baganda bange bano n'abakulu ba rediyo olw'omukisa guno ogutuweebwa tusomesegane tulabe nga tuyiga tutambuze eggwanga nga tulitwala mu maaso weewaawo onalebo ebintu bitutabuseko twalina obuzibu nga Supreme Court tenasala buli omu alifalinga ku kabaziguruka buli ayina mu kuteeka sijaga nti bannamateeka bonna hola buli ayina mu kuteeka naye alisomako n'alibulaba mu mawulire ng'alifalinga ku kabaziguruka neyabiwulira mukama n'asaasira ne gusalibwa ne gutyemulibwa naye ebizibu ebyaddiridde awo bisingako n'ebyaliwo nga tegunnasalibwa oba onalebo ng'ogiwulira kakati ate we tuli omaye tulinga bali mu kibuyaga gavumenti egamba fe twakitegera bwe tuti amateeka go gagamba kyawedde bategeeza kumuta akati byaddiridde obulamu bwabwe Dr. Besigye sibunyuma wakati gavumenti egamba mbu ekyalina byeri mu kutaputa okutereeza asooke atwalibwe mu kooti ate naye kooti naye esalewo jusi bamudusiza ne mu ddwaliro ng'embeera si nnungi naye tulina obuzibu tulina ba victim mu mbeera Dr. Besigye gy'alimu be tulabako abamu tebannavaana kuvunda mu ttaka kanyakozesa ekigambo ekyo nga baagamba nga nange omusajja mutwale mu ddwaliro ne bigira bityo naye president agamba nti mwenna babyogere musoke mwebuuze bamukwatira ki kakati mu mbeera y'amateeka njagala otuyambe tuli ludda wa kakati ebintu bino tugenda bikwata mu ngeri ya mirundi ngozanga ebiri ekisooka ebyamateeka ekyokubiri embeera eya geopolitics oba ebyobufuzi ebyekuusa ku bwaddene ligambwako nnyiniryo wano mu ensi za Africa ezisinga ate gwe otera obisomesa ogirabanga ensi erina n'omukulembeze naye nga waliyo kagiragira nga naye tajja wano naye nga alina endagira gyagikola ki gyalagiramu ne baba beegendereza ku bye bakola n'engeri gye batambulamu naddala mu kuteeka eddembe ly'obuntu uliteekamu ekitiibwa so mu mateeka njagala nnyo abatuuliza mutegeere nti kibi nnyo omuntu okufiira mu kkomera
naddala nga kooti temusaliranga musango nti gwamusinze kibi nnyo wano mu mateeka ga Uganda omuntu yenna nga kooti tennakusalira musango nti gwakusinze obeera amateeka gakutunuulira nga galabira ddala omuntu atalina musango nga kooti tennabaga kati ono gumumezi. Yes. Obeera toyina yadde akasango. Obeera toyina kye waakoze. Era obawenkana ne banno. Naye ng'oteeberezebwa buteeberezebwa. N'olwekyo amateeka gakuwa eddembe okubanga naawe oyina emirembe ng'egy'abanno ng'oyita mu ggo kubanga kasita bakuteebereza bakukwata n'okola statement n'okola ki. So n'olwekyo abantu njagala mukitegeere nti mu Uganda amateeka ga Uganda gayina principle gye bayita presumption of innocence. Nti amateeka buli munnauganda yenna gamulabira ddala nga talina kasango n'aka okujjako nga kooti ekusalidde obanga ggwe owozezza n'ogamba nti gunsinze ng'okkiriza. So kitegeeza abantu bonna mu Uganda nga mwotwalidde ne Dr. Besigye batwalibwa nti tewaliwo azizza musango okujjako kooti beesalidde gegutyemudde. Kakati n'olwekyo bw'oba otunuulira Dr. Besigye mutunuulire ng'otunuulira omuntu atalina ki musango kyekisinga okumenya abantu abamu. Kati ekyo kyekimu kyoba osooka okutunuulira. Ekyokubiri omusango ogwasalibwa mu Supreme Court ogwa Attorney General versus Kavaziguluka kuba yali apiiro. Sigwalibwa Dr. Besigye teyali pate. Ekyo nakyo abantu era banakyo bakimanye kubanga bamanyi abantu baffe bapapane. Just yali coincidence. Beneficiary. Kati y'omu ku balina okufunamu mu nsala eyo. Okitegeera? Yes sir. Naye tewaliwo order yonna yayita nga bagamba nti Dr. Besigye kino kimukolebweko. Kooti yasala byayo kwabo abali bawaaba. In fact Attorney General yali yajulira yaluzinga Kavaziguluka n'awangula naye Kavaziguluka agendera okuwangula ng'era already ali bweru. So naye Dr. Besigye mu mateeka ga Uganda is a beneficiary ku decision eyo atya nti kooti ebadde etandise okwagala omuwozesa baagirangirira nti ye tasaani omuntu nga ye basiviliani nga ye tebasaanidde kutwalibwa mu kooti eyo. Ngezaako n'okuwulira ababyogera nti omama gye yawumula abeera wa reserve force. Singa kooti teyakyogerako ekyo kyennyini bwotyo bwe wanditapuse naye kooti yateekawo ebiti bibiri nti civilian includes eyawumula. Oba kitegeera kakati n'olwekyo Dr. Besigye yabivaamu ebyammwe yabivaamu. Kakati kitegeeza nti Dr. Besigye talina kuwozesebwa mu kooti eyo naye ng'alina okuwozesebwa kooti endala. Kakati bambi bannayuganda tebafunye kutaputa kutuufu kuva mu ffe bannamateeka. Tutaputa naye nga tuteekamu nnyo okweyagaliza ebyobufuzi. Kakati munnayuganda n'agamba nti bamutee. Kati it is compassionate nti omuntu bw'abanga nkugambye amateeka gagamba talina musango ate ne bakulaga nti mulwadde waliwo embeera then kitegeeza mutee. Kati Dr. Besigye teyeetaaga kuyisa mu nteekateeka eri administrative gye mpulira baminisita boogerako baani eyogamba ndi kakati twawandiikidde court martial etuweereze fayiro ezo zonna for onward transmission to the DPP. DPP alyoka agende abakyajinge mu high court. No. Eyo process kati tekyayamba Dr. Besigye. Yovola ba process kati emuyamba era yeyo baloya gye bakola. Eyo kukola ya application for habeas corpus. Ajidisendam. Bagamba era ndoza gundi bajireta 19 zedi. Uzancha. Ncha batekwa bagena muleta mu court. Kisuubirwa nti aleetebwa ajja kuteebwa. Bannayuganda kye tulina okwegendereza ennyo ebyobufuzi bya Uganda bigenda kubaamu enjawulo. Lwaki obukulembeze buno obwa Trump ekiruubirirwa kye
ekimu ku biruubirirwa eby'amaanyi ebyokuntikko kukwata China ejijje mu Africa ejigobemu kyekisooka naye ng'ekikola mu ngeri ya kukolagana n'amawanga agamu aga Africa mu ekyo. Ekyokubiri kufuna ze bayita raw materials omwe muli coltan mulimu oil mulimu gold mulimu cobalt mulimu lithium kakati ng'ate ebyo babisuubira mu Democratic Republic of Congo. Kati ekyo policy ya Trump America nti egenda kikola ng'eyita mu nkolagana ey'amaanyi eri strategic n'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Rwanda. N'olwekyo wano tugenda kuba ne impunity mu gavumenti egenda kukola ebintu byayo nga bwe yagala. Wabeerewo okwegendereza okwenjawulo olw'ensonga eyo. Bannayuganda baagala nnyo okutunulira politics owa polling station. Naye bw'oba oyagala kati okutegeera politics gwe tugendamu kati ate tunuulira geopolitics. Gaziya ku bwongo ove kuwa wano. Gaziya. President wa Uganda ajja kutuuka ekiseera kati ng'ayina ebbeetu okukuba omuntu essasi nga bamulaba. N'amala n'aseka kuba kati tewali agenda mugambako. Tewali agenda mugambako ate njagala ekyo kitu mukitegeere bannayuganda tubeere nga tukimanyi. Ekyokubiri UN yennyini yayongeddeyo partnership yaayo mu kulwanyisa Al-Shabaab emyaka emeka? 5. Kati okimanyi nti ebyo byonna bibenefitinga nkolagana yaayo ne Uganda. N'olwekyo bannayuganda mukitegeere kati tugenda kufuna gavumenti nga eyeyongedde obumenyi bw'amateeka. Tekyalina kyetya? Byetya kati bikendedde nnyo kubanga ensi zeetandise okukolagana. Kati Amerika bw'ebanga ejjeeko engalo ku kukanga olw'ebyo byeyagala olwabyayo byewuluubirira tosuubira Russia oba China okubaako kyekola. Ezo zo tezibiriimu. Abaali babivaamu ddaabo tebabibeeramu bo tebakufaako. Oba president akoze firing squad natta abantu 18 bo babuuza nti koze yensi erimu ki nti mulimu gold nti abasajja mwakwataganye nabo nti batuwe. Simple. Bino bya sanction tebikyaliyo. Kati ebyo byonna mu byegendereze tebigenda kusigalawo. Kakati n'olwekyo tukolagana ne gavumenti eweereddwa obuyinza okukozesa omukono gw'ekyuma kyeyayagala edda. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo tusobola okutandika okufuna bannabyabufuzi abafiira mu kkomera. Ekyamazima ebyafaayo weebiri. Ekyafaayo kya munnabyabufuzi omu Mushuda Biola oba wamusomako chief owe Nigeria yeesimbawo okuba president n'abuwangula. Bw'abuwangula ekisajja ekijaasi ne kiwamba Kisane Abacha nga kigamba nti mwabaddemu okubba. Kyokka nga eyawangudde teyabadde incumbent. Nekimukwata nekimuggalira ne kirayira. Embeera n'erema omusajja ng'akaayanira obukulembeze bwe bamuggalira mu kkomera. Bagamba omusajja mumute. Amerika ekyatta Sani Abacha tewali yakimanya. Abamu bagamba nti yali akozesa empeke ezimwongera amaanyi g'ekisajja. Enti era alabika omutima gwabwatuka bubwatusi nga kwolwanya edova. Empeke zamupika nnyo. Nga ye president ate mujaasa ajoga atta buli amugambako. Kati ate ne Abiola yennyini Amerika ebezze. Kubanga ono musajja watu bwafa yafiira mu ntebe. Kakati ate Amerika egenda okujja okukola enteeseganya. Mbu ate ku kacaayi bakola enteeseganya balaba tugenda musajja mukwasa tutya obuyinza bwe tuyambeko. Mbu ate kacaayi naye Abiola yennyini ke yanywawo ate naye teyaddangulu. Oba oli yalekamu bagamba yali bwengeri yali omuzaaya omusiraamu Amerika eyo ate nga yali naggagga wa mu nsi. Amerika erabika teyayagala atwale buyinza so nakyo kisoboka. Oyo omu wano juzi twafuna omusajja wano Eritrea yali finance minister bamuyitanga Bahane. Ye musajja minisita w'ebyensimbi yasinga okulwako. Bwe bamuggyako bwe bati n'agamba ffe nti gwe oli dictator. Biki naye jjukira nga Amerika ekwatagana nnyo n'ezo ensi mu kulwanyisa Al-Shabaab.
omusajja oyo gwolaba minisita yali yalwana nnyo mu kwenunula kwa Eritrea efuno independence yayo okuva mu Ethiopia bagifuna ndozo 1991 akati omusajja oyo nga takikiriza nti asobola okugibwa ku bwa minisita bamugjeeko naye ekimuggisako ate agamba president nti ebintu bya budget bino bibeerenga bya lwatu tewali nsonga lwaki tubikwekereza abatuuliza abamu tebamanyi nti eriyo n'ensi ezitasoma mbalirira bavuga buvuzi batambula butambuzi omusajja agamba tuzeeyo amaanyi ga palamenti palamenti eddewo tusome mbalirira govaako ne bamuggyako bamusiba emyaka alingiriza 6 years nga tannawoza mutabani we wano 2 n'atandika okukayana n'agamba taata wange mulwadde mumute myaka 6 tannawoza myaka gigenda okuyitawo ndoza gumu awo 2 yafiira mu komera so n'olwekyo kisobokera ddala munnabyabufuzi so tetukibuuza maaso era nze abakangakanga nti nawulidde wano ani Sejjusa akangakanga mwabogera abalwana Free Dr. Besigye muli ba internet warriors anti kati abo generation gye bakulira muri yayite ina simu era president wa Uganda bobo ulira ayogera engeri gye yalwanamu okusobola omuntu okuleeta obubaka okuva mu district eno genda mu ndala batambulanga obutambuzi kati baba batume kati zino simu kati ulitaiza wetera mukuona agamba ntuse na teri yasinga internet kudduka okola nti mukalulu Facebook bagijjako so nolwekyo ndoza gundi oyo mwami gundi akadiye teta kyabisobole bino nolwekyo abantu mwenna mwenyigiremu okulaba nga Dr. Besigye bamuta abamuwagira n'abatamuwagira kino kyabulamu bwoleka enteekateeka yetandika okutambula oguddako ekwata gwe ngogoza tekwatako kaba katiba nga bali mu kategeka kati bona akaleka ne kagenda nga bwe kali enjakako nawe liri kuwunyira nga buli omwaga nti so nolwekyo mu mateeka birina okutambula nga bwe biri naye tetukyayinza kulinda administrative procedure eyetwala time nene eyo abaana abaliyo mu makomera basobola ogirinda kuba bakyali balamu ono omulwadde yewaberewo ekikolebwa era enkya tusuubira nti abalamuzi mubeere beesimbu abantu bano bwe bakola application bamute temugamba nti ate kakati tukole bwe tuti tujja kugiwuliriza bamute omusajja agenda afuna obujjanjabi weewaawo katunyweko kulendera amazzi bwe tukomawo honorable era tugenda kuddawo kusiga eddamuzi eryo tulabe omukulu akulira president abeera bannamateeka mwenna naye atukulira Uganda Law Society mukulu Semakadde kanso yaddukidde Rwanda mu butaliiwo bamusingisiza omusango tubite butaliiwo yabaddewo nduwuzuba baga nti myaka 2 anyoma oba n'okuyisa olugaayu mu balamuzi myaka 2 naye akasinga okutiisa abantu yamufunanye ate yagusaze ebintu twabirabako ndowooza malema birizi naye akava mu mbeera yemu eyo yebakayo nno temuzeemu n'ebintu by'okweyagaliza conflict of interest zote zibeeramu naye katujja tukyali ku kanso Semakadde president wa Uganda Law Society njali mbuwanganguze yasinziira n'ayanukula ebigenda mu maaso naye ngateeka ekiragiro kyafulumiziddwa dda kooti enkulu kooti ya waggulu ga nti wakwatibwako myaka 2 oba okuwenga sempangu ekitokera ddala si kituufu nti ali mbuwanganguze nkulaze message ogindazeeko wano nga lwabadde lugendo lutongole olugendo lwaliwo era nali omu ku bantu beyayagala ngende nabo abatuuliriza olugendo lwalimu president wa Law Society lwa lukuŋŋaana olw'abalamuzi aba East African Court of Justice ne bannamateeka era nga yali yeetaaga ngendereko mbeeko obumanyirivu nga message bw'ogisomye obeeko contribution yo naawe so naye olwokuba nti nasangibwa ngenda kuba neera n'ebintawaanya nemba nga sisobodde kubeegattako n'olwekyo kati alimu era olulala lujja kuddamu mu ndoza kuvanga 7 paka nga 9 ate mu mwezi gw'okusatu so n'olwekyo ezo enkuŋŋaana ze zali mu butongole so ayinza okulinda ne luli kati okusabira ebiriwo
ne bwanebuuzaako nange mugamba linda mu nga bwe tulaba proceedings tuyinza kukola tutya kubanga ekizibu kya contempt of court nti ekyamazima era nawulidde abantu nti ate kakati gwe yazzaako omusango ate ye yagusaze manyi contempt of court naye yina ebizibu byayo nti kitegeeza gwe okuyisa mu kooti olugaayu kati kooti yeeyo era yegusala oba kitegeera kwega nti yavudde wala yagusaze era wa kooti n'olwekyo contempt of court za mirundi ebiri waliwo eri mu ssemateeka ne wabaawo n'eno ey'okubanga wayisiza olugaayu mu kiragiro kyaki kya kooti kati eri mu ssemateeka yo kyekintu kye basobola okukukyajinga ng'omusango gwennyini gwe bakusomera gwozizza gwegwo oguli mu mateeka kino sitegeera omanyi nze nno saakyetegereza ekyo ekintu kya kooti ekya contempt of court eya mwami Ssemakadde yasinzira ku mutimbagano kubanga mu bimu ku birina okukolebwako nga tugenze mu kooti ejulirwamu oba gye tulowooza etaputa ssemateeka omulamuzi teba kooti omulamuzi obeera mulamuzi naye kakati ne mukuziika ogusala mukyala wo bwakuddamu ng'omugambye akagambo era nayo contempt of court so kakati tujja kuba twetegereza ebintu bingi erina kuba etya ffe tulowooza nti kooti eba kooti eba etudde kooti waliwo ebiginyonyola era etambulira ku rules of procedure naye kakati omulamuzi bw'abanga ali mu sawuna awo aba tali mugoberera rules of procedure anti kati wazimenye wetwegwako eyo kiba kirala nemugaa nti gwe kino nawe kino ebyo byaffe so n'olwekyo tujja kutunulira ebintu bingi mwami Ssemakadde tujja mumusaba agira alindamu kubanga birungi kuwoza nga oli bweru waabyo tojja nnyo kale olukuŋŋaana olwo bwe luggwa kasita ali mu kintu ate anaagamba mutalina wano enkiiko nga zitandika kusuula nga zirabirira pulezidenti gyali kubanga bwe buyinza ate abatuuliza mwagale nnyo obuyinza era ekibalemesa okwagala obuyinza temumanyi na birungi bibeeramu kyemuba mulaba mubwagaliza omuntu omu January paka myaka 4 5 kuba temumanyi bibeeramu naye bwe mutabutegeera ne mumanya nti olwaleero pulezidenti omupya n'amala jja ogenda kulaba nga neyibawo yafuuse minisita w'enguudo nga naawe ofunye omuntu gw'osobola okukubira essimu n'agiddamu ng'akumanyi abantu tebamanyi ekintu bwe kisigala nga kyekimu era basigala be bamu era embeera yo esigala y'emu oba wakona ekyo kyova olaba nti kati golooza nti obwavu bwatandikidde ku eno gavumenti ennyimba eziyimba obwavu zatandika dda era ye yaliko naye bukyuka buva wano ne budda wano kati abasajja ba UPC abaali ab'amaanyi kati bw'obasanga obulago butini nnyo tebukyajja mu saati gy'ayambadde luli bwali bunene mwe yazigulira bakulaga mulage kagalo uli babeerawo nga bakozesa enviiri ng'ez'obote era singa tebamuziika mu Uganda nga bamuziika nga bwe baziika Amin singa nakati abamu bakkiriza nti tanadda nti akyajja ajja kudda suubi so baali balina omuleeta ne bamuziikira ddala ne bategerafudde so abantu baffe mwagale nnyo okukyusanga gavumenti ensi ezikyusa gavumenti zikyusa n'obugagga era n'obusozi bwabwe bwonna buliko amayumba amalungi nga siga muntu omu kubanga ebiragiro bitandika okweyongera okukyuka akati President Ssemakadde ebyo bye biriwo tulina okumulwanako omulamuzi naye muntu bannayuganda mulina kitegeera abantu bali amasiga gali 3 ag'eggwanga eri executive erikulemberwa president judiciary ekulemberwa Owiny Dollo ow'ekitiibwa ne parliament ekulemberwa Right Honourable Anita Among naye mukitegeere nti abo bonna bantu be bagakulembera tewaliwo ngeri ndala yonna gy'oyinza kubannyonnyola okuggyako okumanya nti bantu abasanyuka abanyiiga abalina empisa embi abalina ennungi abalina obujja oba kitegeera buli mpisa ebeera ku muntu wa bulijjo baba nayo so tewakulimba nti yo osobola omuvuma n'asigala nga teyanyiize n'olwekyo mu ntambuza yaffe ey'ebintu bye tukola era tubeerenga n'obwegendereza nti tumanyi nti abantu abo bayinza okukolako obulabe essaawa yonna wow
Honorable era ogenda kunzikiriza awo nyinyi watwade tuogera ku Dr. Besigye nga ye netwakiyise mu mateeka ebintu kati ensonga za human rights yes zazzeemu mu ggwanga lino okuba eddembe ly'obuntu lino tetumanyi bwe likoma. Olunaku olw'eggulo twalabye omu ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform nga sofa sinaba kubanga nfuna kisembayo naye nga kyakoleddwa baba ekibiina bakise kuwamba nti yawambiddwa nagiba wakati ne of course banye betulabye bakwatibwe batyo oluvannyuma ebitongole by'okwerinda ekimu oba ekirala ne kiva ne kigamba nti ffe tumulina awonna era ne tulabako ne ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanira eddembe mu ggwanga ery'obuntu Uganda Human Rights Commission nabo ne boogera ku Dr. Besigye nga baga nti aveeyo abeere nga ajjanjabibwa n'ebintu ebirala bingi abantu betuze tulaba bakwatibwa twolekedde akalulu naye abali mu buyinza baba balikwatibwako ku nsonga zino batunulanga abaga nti byebakola bye balina okuba nga bakola. Juzi mukulu kwa amwogezi w'amakomera yaga nti Dr. Besigye ono waali alina okuba nga ayisibwa nga basibe banne tetulina kyanjawo kye tuyinza kukola naye mpaka ebyo byajja ate awo tenaba kuddamu kufuna. So eddembe ly'obuntu lino ffe bwe tuliraba bannamawulire namwe abali ku opposition mumuliraba ne gavumenti buli omu aliraba mu ngeri ya njawulo. So kumbuli kakati kiki ekitatambudde bulungi ku nsonga z'eddembe ly'obuntu? Era nazo njagala tulitunuulire mu ngeri bbiri. Conduct of the state oba engeri gavumenti gye yeeyisaamu, conduct of the political actors naffe engeri gye tweyisaamu. Kakati tuyoke tutunuulire future nga bwegenda okubeera. Ebintu bimeka? Bisatu. Gavumenti gye tuyina, gavumenti kasita ejjawo ze bayita blockades mu Lungereza olulungi, ebiziyiza gasconades, fanfaronades, facilades, blockades, ekintu nga kyekiziyiza omuntu okukulembera nga tavaako. Kasita gavumenti ebijja mu ssemateeka kitegeeza mufunye gavumenti etayagala kuvaako. Oba tutegeeragana? Yes. Term limit, age limit, kati tewakyali limitation yonna. Tetukyalina buleeki. Tewali. Kati gavumenti bw'ekola ekintu ekyo mulina okitegeera nti kati etegeeza nti mufunye gavumenti etakyayagala kola ki? Kuvaako. Era ng'okuvaako kiina kubanga yo eremereddwa bulemererwa kwekuumirako. Ekyo kimu. Byo byabwe nga bo. Kati ekyokubiri nti enteekateeka n'enkola zaayo zibaamu emitendera ng'ebiri. Either ekola birungi byokka muleme kugijjako kuba teyagala kuvaako. Ebirenge esaanidde. Oba ekola ebintu ebyo kibeeza nti kizibu nnyo okugijjako. Kakati mu bimu ku byekola bibalemese mu okugijjako. Eyina okuyiga engeri gye batyoboola eddembe ly'obuntu. Nayo tuulu. Tuulu ekozesebwa. Kakati ate tugenze ku conduct eyaffe ngaba actors. Kubanga jjukira bakugamba nti however much you win, your actions should be determined by actions of your opponents. Gwe nabo banga oli muwanguzi nnyo. Ebikolwa byo birina kwesigamizibwa ku bikolwa ebyoyo gwe mukontana naye bitambula bitya. Tugenda mu bululu. Obululu siffe tugenda okusooka. Ensi zonna zigenze mu bululu. Ensi yonna yonna erina ebibiina emitwalo ng'ena mu 25. Byonna byonna binoonya okukulembera ensi eziringa 19 kubanga buli byakulembera ekibiina baagala kwesimbawo kukulembera. So kakati enkola yaffe ey'ebibiina by'obufuzi yeekuusa nnyo ku nkola ya gavumenti neeyisa yaayo, ate neeyisa ya gavumenti etera nnyo okuba nga etunuulidde enkola yaffe ab'ebibiina by'obufuzi ebyagala obukulembeze. Kati tulina ekintu kye twaguddewo kye nalabye kye natidde. Of course kati leader of opposition mu Uganda akyali ku top, ayina ekibiina ekikyakulembedde. Ye by training wa show business.
kyekikula kye mu show business omwo omuntu asobola okweyita ekintu kyonna ne waba takiri Dr. asobola n'okweyisanga kyo asobola okwambala uniform y'amagye nga talina training asobola okufuna muwe emmotoka n'omugamba nti eno tanka ey'amagye etambula omusanga nakasero asobola gitambuliramu naye nga tagenderedde kukola biki kigenderwa kya kino ky'omuwadde era babeera dda era ndowooza obalaba bamu abayimbi bali ne skin babyambali Geno Megadi waliwo Geno ye yagenda naye yali kudala afande Megadi tulina Dr. Chameleone abamu ba kingi waliwo abaana abawala abo abalwana k'omu kingi oba omu queen something king ne queen be balwana bato naye tekitegeeza nti bawambye obwakabaka tibabiriimu naye show business bo bafuna title zaabwe nga bwe bakola ki ezinyumisa omuzannyo mwe bali yes kakati era ne mu business ne mu byobufuzi karakita eyo tekola ki tevaamu bajja nayo kubanga kakati be leading politics naye era bakyali mu karakita ya show business nti basobola n'okwambala ebyambalo by'amagye ne bambala berets ne bambala naye ng'ekigendererwa si kutendeka bayeekera si kugwa kava bakube omuntu si kukola ki nkola yaabwe naye nakugambye nti kati gavumenti ebeina yate ngeri gyekiraba kati nalabye nga Mwami Kyagulanyi alambula parade ye first lady nengamba kino kye bakola tekirina mutawaana it is just gladiatorio mu Lungereza kintu kya akavimbo kakati naye gavumenti yo bwetunula egamba bana abantu nga bawuliriza era bagoberera axiomatically batuliza kwe kubanga ogoberera ekintu awatalina kubuuza bwe bagamba nti jump obuuza how high tobuuza ndagawa obuuza nti mbuke pakawa batunuliranga ono omuntu ayina command and control eyabavubuka avudde mu kavimbo kyabalagira kye bakola atizi attention nga bagikola kakati kitegeeza nti ne bwabalagira okwokya petrol station bajja kola ki bajja kikola ne bwabagamba nti kakati convoy y'omutaka mugikubemu ettaffaali bajja kola ki bajja gikubamu because bawulira bakwita kuwulira axiomatically tebabuuza na kubuuza kakati yo ate state ekyo kyeraba so egenda bakola si nti nno bamaze dda n'okukasuka bomu naye olwakuba nti balina kati capacity ebikola kati ate state gye tulina kati eyagala nnyo okwesanitizinga international image ejja kikola nga teyagala bali bategere nti ekoze ki nti kino kyekuba kakati tegenda kukozesa poliisi eyaffe gye tumanyi olwo state eba egenda kutuuka ekiseera ekisooka egenda kuzzaawo abantu baayo eno gavumenti mu Africa muno gavumenti nyingi zibadde zirina ezo ze bayita makeshift oba paramilitary youth babaako amagye gaabwe agataliiko accountability nga naye babavubuka mu Uganda twalina Kalangala action plan kakoza mutale yali akakoza mutale naye nga biteekebwawo kugumiza kalulu kukanga kufufugaza kukola ki kutereeza bibako side kakati twayinako Amuka boys ne Arrow boys ebyo byajja olwa challenge ya rebellion ya Joseph Kony naye nga baagala okusensitizinga community eyo ereme kumatira njiri ya Kony ebazeeyo twayinako Kiboko squad eyo yali ezze nga ya Mukampala twina SFC yo eyerimu almost mu state ya maje basabye nayo egatibwe mu maje nayo erina ne mundu yekuma n'omukulembeze America egiwane billion namba buli mwaka eya dola SFC no bayina na exchange programs bayina na chiba itsaname kibava banyume nnyo bwe batudaba era yerabirirwa bulungi era bikira ddala nga bolaba omulalo omusajja era jina yali Ben Ali owe Tunisia naye yayina ekintu kyenga kifuukidde ddala presidential guard brigade namba sagala kwenda mu Sudan bwatyo
owe Sudan nayo mumanyi bagita RPF kakati Salva Kiir naye yennyini akirina kati kyo kyafuuse battalion number by 2020 njagala kubategeeza ebyo ebijje bibeerawo biteekebwawo e Burundi wano bayina ekyabwe bakiyita imbonerakule abatuuliza kiba kitegeeza kugamba abalengera ebirijja abalengera ewala bamulengera ekyabavubuka bwe bagamba nti kakati katusaleko kamwokya yonna tugatteko kawempe omuggo guvuga basobola okumala essaawa 2 zokka bagenda okuvaamu okudda ku ziroole zaabwe ezabasaasaanyizza nga buli nyumba terina luggi biwoobe nga buli muntu ayinako we baamukubye omuggo kakati naye nga gavumenti yekirabirira actually bo ababalabirira abamu beyita n'abageneral omu kakati former prime minister yali Bunyoni ye yali akikulira naye juzi ba falling out ne president yaliwo kati ali mukomera oyo nno abatakimanyi yaliko security minister naye we yabeerera security minister nga ne bw'aba anajja ku molo ba Garden City oba Acacia bwe bagamba nti atuuse in the next 30 minutes buli muntu alina kutunula ku kisenge tokkirizibwa mutunuulira buyinza kati ali mukomera in fact yatuuka ekiseera president ono aliko Ndayishimiye nga atya nti yoyo omu ku bantu abagenda okukulembera omuwamba era nga buli lwaba alina trip gyagendako gwasooka ku nnyonyi era ng'agamba kati prime minister ajja tugende bonna balowooza nti ajja kukolagana nabo bawambe nga bonna bagenda nabo buli wamu so n'olwekyo ekyo weekiri olinganga nti ne gavumenti ezimu ziba n'eggaali baziyita ggaali bagenda kukola eggaali wane Uganda olwekyo kyokka kye baalabye counter attacking nga kiri owe Haiti olya be bayita nga ba Tonton Machotes secret police ye yagiteekerawo ddala bahitira bakola Gestapo mwe mwajira ono gwaita batya chuka babita batya barbecue kakati wano Mugabe ye yakola Green Brigade e Zambia gundi aniawo waliwo bano bayita ba Veranda Boys e Ghana Rawlings be balina wano Moi okuva mu kalulu akechenda mu 2 chenda mu 7 2 yalina jeshi la Muzeyi era Ruto yali member ezo nazali gali ne Rwanda byaliyo ne byalwa ku Rwanda waliyo Interahamwe nga bano tebana bakujja ba RPF so njagala okutegeeza tuwetadde kati ate mu kaseera akazibu kubanga gwe okukuba ejjinja mu njuki ate n'oyimirirawo olaba enziruka yaazo kakati kye twakoze twagezeseza ate ne tukiraga eggwanga lyonna ne tukiraga ensi yonna emitimbagano gyonna n'olwekyo bafunye kye bagenda okwekwasa okuleeta paramilitary force mu kalulu ka Uganda n'olwekyo yabadde ensobi Bannayuganda mukkirize otegeeranga nga omuntu yakoze ekintu gwe ngolaba kirungi naye nga nsobi kakati yabadde ensobi kubanga ekyo singa kyabadde kikoleddwa nga kirina ekigendererwa ne tugamba nti buli polling station eriko eggaali y'abantu 10 teweetaaga na bawa uniform babeere bakyama anti baba bakyama ne wano wabaanise be bakuuma be bavuga ku boda abalonzi bammwe be bakola ki be bakomya be baddusa DRFOM gitwala ku muluka ow'omuluka n'agitwala ku Gombolola n'egitwala ku district ne tububala nga electoral commission tennafulumya bwayo kitegeeza nti ojja kugenda okukola election petition nga bw'ogamba nti baakubye n'omuwendo gwe baakubye ogumanyi kubanga jjukira bwe tugenda mu election petition wano ate electoral commission yereeta DR forms naye kakati bw'oba oyina ezizo comparison otandika ne bw'ogenda mu kooti oba kusuwa so n'olwekyo eyabadde ensobi naye bo aba show business bibanyumira naye kakati ate baba baleese ekyenjawulo ku bigenda okujja kakati kyenkugamba nti conduct ya state conduct yaffe ab'oludda oluvuganya egenda kudetermininga conduct ey'ebinajja era tugenda kufuna obuzibu 225 bwatyo bwalabise bwatyo bwagenda okubeera naye nga
amagye googeza obusungu bungi nnyo mu nsonga ng'ezo kugamba tewali kyatiisiza ninda busungu bungi akati olaba kati bali mu kupreparinga ground international ground ku kintu ekyo munnamagye bwagamba nti mujja okutendeka abavubuka kati bagenda kutuuka ekiseera bo bennyini aba gavumenti bakole uniform eza NUP bo bennyini bakole ebikolobero twabagamba twababuulira bajja kuyiika mu katale batwale ebintu by'abantu mu uniform ezo bano babadde bangi kubanga okutandika kati okwewakana nti CFA eyo campaign ejja kuba nayo nzibu okutuusa okumatiza abantu nti sibe bakikoze kyoyina okumanya gavumenti efunye justification okuyingiza amagye mu kalulu justification okuyingiza police mu bukuumi justification okukuumira ewaka oleme kola buvuyo justification okutandika okuwamba abavubuka omu ku omu kubanga bagenda kubitandika baba tebannaba ate ogambe kati bawambyeyo n'abamu kakati abo kye babakwatidde si kyamaanyi abo bajja bata naye bakutte masimu gaabwe because kati balina call data zonna buli simu yonna eyavugidde ku simu eya Nyanzi eyani kati zonna bazirina kati bakuba simu bwe bakwata omuntu ba networking bamanya bumanya nti ono alina kapiripiriti ono ali abamu tebannaba nakumanya nti bamukutte tebajja nakumanya kati bo bali mu bakwatira eyo because system za Uganda ziri very clear abo abaana bonna babayitidde ku masimu so tiwaliwo mwana agenda kuwona nopojwa magezi sio kuva mu kino nze ndowooza nti ebyo ebikolwa ebiri gladiatorio yandi bivuddeko netandika okukola ebikolwa ebiri clandestine ebitamanyiddwa nti bikolebwa bino ebyokulaga obulaza ekifaananyi ebiveemu tebirina bulungi kivaamu kiri awo bitambulira just gobeera nga era alina eggaali naye kati eggaali ekutwalawa nkola y'okuvimba vimba eyo ebyo bintu byetaaga bw'obanga oyagala obuyinza kati bikendeeremu twawula obuyimbi ne politics yes tukole ebintu nga tewali ategedde nti wabikoze bikolebwe sukano kabadde kabalokafu kino si kirungi gambo ndi ne honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde tuli ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga maaso kaawo nja kukkiriza tukubireko ku ssimu obeereko kyoteesa oba kiwabula era nja kuwa akaseera katonotono tubeere nga tugoberera honorable gye buvuddeko awo twalabye abakulu nga batudde Kongo bateese akati mu kutuula okwo bateese ne bagamba nti basiriikirizeemu ku kulwanagana bateese kubanga olutalo lulina kukomekkerezebwa nakuteesa naye ndowooza bageze okuyogera nga ne M23 epiikinze era kati obubuga bwonna obuliraanye ensalo ya Rwanda balabika nga bo babusazeeko batandise n'okwagala okulonda n'okukola ebyabwe bye baagala waliwo n'okutya nga bwe gwali mu 97 awo eggaali eyinza okutambula netuuka n'ekisasa mukulu ne bamugjayo akati tukoze tutya bannange nali manyi nti buli tutulanga omukago ogwa East Africa wabeerawo gwe waliko mukago guno honalibu ebintu bino bannange gye biri ddala bikola omukago gwa East Africa guno gusobola okubaako kye gutukolera wano ne gukakanya ku bantu wano kakati ensonga za Kongo ezo zirina ebintu by'oyinza okutunuulira ekisookera ddala meeting eyasooka eyaddamu eyayita abasadaka yes nabo bagyegatteko Ruto gye yayita mwami Shekedi teyajja Burundi yajja virtually naye nga ate ali muted nga nebyobogera tebabiwulira ne batandika talina data kakati kweno eyasadaka kakati mweyo president wa Uganda n'aleeta ekiteeso nti naye obanga bano tebazze olwokuba nti participation oba ebintu ebigenda mu maaso mu Congo DRC obanga birimu aba participating abalala naye nga basadaka akati tutuuze joint meeting eya sadaka neki the East African Community kati eyo yagenda Zanzibar kakati meeting eyo yasalawo ebintu bingi naye nga bw'omanyi bagamba okay kakati kyetuba tukola nti tukanyiza ekisooka bakkaanya nti M23 bakongo
Yona meeting. Bakongo abamu bebuzabuza naye bamanyi bakongo naye era balina mu ekirowoozo nti kale waliwo ababayambako olw'ebizibu ebingi naye baki bakongo ne bagamba nti kati ate ekirala waliwo report eyaba amekomanda gye bakola aba gundi yonna joint amecommanders report yakolebwa kakati report eyo ne balonda ne bagamba nti Council of Ministers bonna abasadaka ne joint ministers basadaka n'aba EAC basome report eyo munaku 10 ameka asatu bajje mu decisions bakole recommendations era summit eno eya EAC sadaka eddemu ekole ki etule ne bagamba nti wabeewo enteekateeka namutayiika ku nsonga ya FDLR enterahamwe eziri mu Congo bano president wa Rwanda ba complaining nga ko baveno ne bajja ne batabangula abaweebwe sente government ya Congo olusi ne bawa ne mundu ne bakozesanga mercenary force against the people Kinyarwanda speakers abo mu Eastern Congo ate nga bakimanyi nti agagasajja ge gatema abantu e Rwanda mu kitabantu kya 1994 badukeri nolekyo bagamba era bwokebera ekintu ekyo olaba ng'ensonga ezo baziteekako ne bagamba muzitunuulire lwaki eyo ensonga bagiteekamu kasita okwata ku nsonga eyo n'ogisolovinga kikuleetera okumanya ngeri gy'ogenda okusolovinga enteesaganya wakati wa M23 etakyali bubeezi M23 kati kuba kakati real platform number njagala kutegeeza ina capacity etwala Kinshasa naye bakyalina public relations ewokukola tebaagala kutwala ggwanga kubanga eggwanga likyalina abayinamu interests bangi era nabo tebayiza baganya byamafuta mulimu abayina we basima gold mulimu abasima lithium cobalt n'ebirala nga mawanga gennyini agayina interest n'olwekyo oyina okusooka okumanya nti tegajja kulowooza nti ogenda gagoba awo n'olyoka otwala naye buli speed gy'okozesa go gaddukira mu UN ne gatandika okukozesa ne galeeta international backlash ne balyako bakufuukira ekizibu ninga balina capacity ninga go gazanya byago tewaliwo muntu yenna afuna bya bugagga Kongo ng'ayagala Kongo etereere ba East Africa bano bokka be bagala etereere so bano bekiruma kati ekirungi nti America etandise okubatunuulira nga ba ally n'olwekyo abanaleekana baleekaane byabwe naye bano balina okutereeza eggwanga ekiriyo abasajja bano abatta abatuusi oba genocide against the Tutsi bwe baatuuka e Congo baalabayo n'abatuusi baayo kubanga jjukira Congo ekitundu ekimu kyasalibwa ku former Rwanda Kingdom kitegeeza mulimu abatuusi n'abatali baki abatali batuusi kati ate abalala bagendayo for labor purposes okuva 1925 okuva mu ndagaano eno ne bawa King Leopold II owokusatu ne bavuga kati gwe ebibyo byakulima tundu liryo twala funa abakozi ne bajja abakozi Burundi ne bajja abakozi Rwanda kati kitegeeza bino ebisajja byasangayo wali abantu abavugwa mu kiti ekyabano be babadde batema ne byongera maaso bayongereza ko bongereza kati ate gavumenti ejjesangibwa teyina majje gamala etandika nayo bikozesa kujongerangako so kakati akavuyo akali awo abaana b'abantu ne beekolamu egaali ezikuuma nga bolaba nti egaali ekuuma ly'enisikini M23 zatandikanga gaali kukuuma bazadde buli muntu yabuuza asajja no bajjawo ebyuma ebipya biti ebyo ebyuma bajja babiwamba gomanya amagye ga Congo nako gafune billioni ng'eyawana naye balina bataliyoni ziri 3 njagala okutegeeza abantu bali amagye gaabwe bambala enjegere balinga bolaba ba musician enguzi yokka eri mu magye ga Congo ne bwokuba baluti badduka nabo babivaako baagala kasente president yennyini tamanyi amagye tagategeerera ddala lumu yagenda nadduka emisinde era emboozi ntero gibanyumiza wano ne bamugamba nti kati ekigenda maaso kikambwe nnyo nagamba kakati ngenda kukola deployment mu Northern Province ate ngenda nakuza abajaasi kubanga mulaala eri wansi nti kale nakuzaayo omu bamuyita Kisembo namudeployinga mu Northern Province ne bamugamba nti president oyo ate yafa 10 years ago kakati obanga okuza no deploying omuntu eyafa kitegeeza management ye y'amagye enfu so
ate yeye nyini standby force ya East Africa yali eriyo yagana ku renewing contract yagamba bugani mugende kakati ngaloza nti agenda kuyita sadaka ngabo yakola standard brigades mu 2013 ne ba 2012 ne fulumya mu 23 ku speed nga tebalinya actually yabafulumya majenga 17 ne badukira wana majenga 6 ne badukira Rwanda ate batuka Rwanda bone baba disaminga ebyo kulwancha ne babizaayo ne babidiza government ya Congo ne bitebyogera chovola ba ekera ku abadduka obungi ne baddukira wano kati bali balowooza era president wa Uganda wano yabagamba nti nega kati mubagobye naye kizibu temukigobyewo nze sina gate ku Uganda era bagenda kudduka badde yabagamba babewogome era badduka ne baddayo kakati Congo enseri mu district gyosobola osalako nekuwa ebyobugagga ebigula emmundu ng'osima busimi mu ttaka tewaba wakulimba nti osobola okulema okuddukanya amagye Congo waliwo obuje waliwo ebyo group ezirwana zisukka 15 waliwo ezatandikira ddala nga mayimayi ezatandika 1931 nga zo zatandikanga abahunde n'abanyanga nga batandikanga abalina obutakkanya n'abanyarwanda bannaabwe nga mwami of the time n'omukulembeze omufuzi w'amatwale ng'ayisize ekiteeso nti buli kyalo kati kiweebwe banyarwanda be baba bakikulembera kuba be basingamu abo ne bavaamu mayimayi ne bavaamu obugurupu bungi nnyo abakuuma oluzi abakuuma ki Kasoli afuna yakamundu nga akola group ne Kabila yavaako naye alina akajeeke so kakati ensi tekyalina agikulembera eyina bubeezi teyina nguudo eyina busaawe bwa nnyonyi ennyonyi egwira ddala wano nga bwe bagenda osima buli muntu aleeta yiye n'atikka akakuti yake n'agenda enkuba etonnya abatuwuliriza golodi nakkirira ku luzzi eri ensi Katonda yagiwa obugagga n'agima obukulembeze tebalina bukulembeze so n'olwekyo babadde balowooza nti era bajja bazza nga bwe babakomyawo 2012 kyaganye kyovola aba South Africa kati ekaaba maziga mwasaba jasiba ati mwade mukola ki ati obanga muli ba peacekeeper kati munyonyole mwafiiridde mu exchange oba yabadde friendly fire kiki babadde nabo ku munyago babadde bagala nabo kukuba mukuba mu flashing out kati abantu abaliwo it is eri platform number it's a forum kati nagikulembera yennyini ate yabala obululu bwa Shekedi namulangirira nti asinze abana amwefuulira tikwefuula nayogera ebituufu gwe kankubulire nga wakuŋŋanyiza buli muntu eyali abaza akalulu ka Uganda wano ne bagamba nti kati tusazewo tulokose katwogere amazima toyinza okudduka mu ggwanga nga Sejjusa we bayinza okwogerera Sejjusa ze nkubulira muganda wange kati Kongo eno nga tumaliza tufune kuba amasimu wano 07521313 ne 03931010 ogenda yita mu bwangu kati ndabanga M23 egendo kikozesa kino okufuna ka bargaining power kyeyina okukola ku bintu bibiri bagenda kufunako kimu ekisooka kukaayana nti ffe kati twagala buyinza oba twesaleko tukole South Sudan eyaffe ekyo buli omu kyatya naye kubanga ebbanga lyonna buli gavumenti bye bakkaanyako tebikola ate buli lweba lyamu olukwe ng'abantu bafa M23 yali ndagaano okimanyi yasayiningibwa March 23 kibava bagiyita M23 eyo yali ndagaano ya gavumenti ya Congo n'abakongo kati saawe ndoyiza bayita banyarwanda ng'ate luli wasayininga nabo ne bazadde nnyo nga bakwize mangu batyo bangi nnyo era tugenda obbasiibula mwina kyemwogedde kyekituufu Congo ekyamazima nnene eba yeetaaga omukulembeze asooka okugitegeera obunene bwayo n'alyoka ategeera n'ebizibu byayo ate n'alyoka amanya nti tasobola gikulaakulanya nga mukyalimu amalindirizi nga buli nsi ejja n'esimayo busimi n'egenda omanyi buli omu alamula kiwe ensi ekulanga muntu omuntu ne bw'olyanga oli ekyenkya oli ekyemisana olya n'ekyeggulo naye ng'olina ensekere tosobola gejja kati Kongo eyina ensekere tesobola kugejja ebigiremeseza kati ate ky'ovolaba nti buli bantu bano lwe bava eno ne baagala ogikwata batereeze
ng'ensekereza ekyanga zibeereyo mu UN zibeera ludda waze nga nabo zibakuza nsekereza ennyini ezaddala n'olwekyo eno enteekateeka eriwo singa Katonda n'agiyamba n'etereera Kongo ejja kutandika okufuna ebigenda mu maaso. Kongo nene ejyamu Rwanda emirundi 10 erimu Uganda 10 kakati ye Kongo DRC chiketa sola jifuga tesobola kati so n'olwekyo byamulema tajja kubisobola ayina ebizibu bingi mpulidde bye boogera saagala nnyo kwogera ku bigambo bugambo naye twagala ebikolwa. Omuntu bw'aba ng'ayogedde fuba nnyo okulaba akoze eki. Muyinza okutandika omanyika nkubulire enjuba ebe kutta omuliro tetugenda kumala budde ku bigambo bya General Muhoozi byayogera tutandika okuteeka obudde ku bintu ebikolebwa amagye bwe gakwata omuntu tunulire ekyo poliisi bwe wamba omuntu tunulire ekyo ennyumba bw'eba ekutta omuliro akamese ne kafubutukamu ne kadduka ate tosooka gobaako nti bulijjo kakuliira engoye zo gozikiza muliro abatuwuliriza muyinza okuba nga muli mu diversion zimutamanyi kati oli bw'ayogera ebigambo ku Twitter n'ayogera ku Facebook naye kati ngera ogoberera oyo osooka n'oleka gwe naye wano tunula azizaako ki kuba alina obuyinza obukola ekintu kyonna naye bw'olaba takutte talina gw'atumye kujja kukwata muntu eyo vaayo kola wano ebigendo tutambuza abatuwuliriza banaye mwebale nnyo nange ndi mwetegevu okubanga nkyajja tulabe nga tusomesa neyanziza nnyo Arafat webale kale munange bannange tujja kuddingana insha Allah omulundi omulamu bali mwenna ababaddeko.